Ekyamazima ndowooza enjawulo yabadde nnene nnyo. Buli omu singa yabadde abaagoberedde okwewandiisa kuno ndowooza mukulu Kayiro wawagenzi wabayireddeyo ddala tewasobodde naye natunuulidde okwa Pulezidenti Museveni bulungi nnyo. Kyensuubira nti mukulu Ssekamatta ayinza okuba yabaddeyo ajja tusiigira ekisingawo yabaddeyo era bwe tayinza kubulayo omwogezi omulamba owa leediyo yaffe alina okujja n'atuwamu ki amawulire agataliimu kafuufu konna. N'ekyabadde magere ekyabadde ewaffe busaidi yaffe ya National Unity Platform okuva we yatandise paka we yakomye. Naye enjawulo gye nasinze okulabamu nga bw'otunula ku sayidi ya NRM n'otunula ku sayidi ya National Unity Platform bana abalala tebaatutwalidde nnyo budde kugenda kubagoberera omukaaga abasigadde parties ezo eza Uganda ennaku zino abantu tebakyaziwa nnyo mulamwa. Embiranye eri wakati w'abantu babiri, abantu 7 beesimbye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bakandidate bali 8 bakandidate 8 okukikkiriza bagaana ndi parties okyogedde n'ogaani zibadde zaafa dda okubola baziwandiisa mu bbiri zizuukusiddwa buki buzuukusibwa naye kyenji gye twetaaga tetugyetaaga ku muntu mulala yenna. Kyenji eri wakati wa NRM na National Unity Platform eyagala obuyinza obwo. Generation change agiriko olw'eggwanga kulyayo ekyeraze obwerazi mu kwewandiisa nti abaana ba generation bonna babadde nadeede. Si bwe kirindoza mukulu Kigulu nti okuva ku myaka 5 okudda wansi babadde obalaba nga bakutte sayidi etya ne wabaawo mikwano gyaffe abalina obuyinza obufuluma nabo nga bali sayidi etya sayidi eri Kololo. Naye nafunyeemu nnyo okutya. Nze nali nsuubira nti mu buli ngeri yonna yandibadde ebbanga lino nga Museveni tali mu kalulu kano nti yandibadde yakafuluma dda nga aleese omusika. Era saasanyuse lunaku na lumu kulaba nti Museveni yawandiisiddwa okudda kakonge kaki k'eggwanga. Akalulu kano tetulina kageraageranya nnyo na 2021. Akalulu kano nakatunuulidde ng'abantu bakulu kafaanana ka kinaana so si 2020 tulegeraganya oba nti tukaligeraageranya na ka kinaana nti akalulu ka kinaana kajjayo obukoowu bwa pate yali mu buyinza. N'akalulu ka kinaana UPC that is UPC ne UPC yali emaze emyaka kumpi 8 nga teriiwo. President Museveni yakungaanya obubiina bwonna n'akolamu pate etya eya UPM ngategete. Akalulu ka kinaana Ssekkolo yakakulembera bulungi nnyo naye kamulema. Era ekyakaviirako bibantu emitwalo 8 okufa Luweero olw'okuba nti tekaayina mazima na buki na bwenkanya nakano bwenkatunuulira ndikayinza okuba akazibu ennyo byabakama okukayimiriramu kalangirira ku generation edimanding obuki obuyinza bwayo nga bwe nalabye nti abantu baalaze obuvumu obutali bwa bulijjo ababadde ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obuvumu. Akalulu kano obuvumu butya nti babadde babaganya obbeerayo oba okusookera ddala okuwandiisaako nako tekwabadde kwangu nnyo kubanga n'emikono gyennyini gye baamusaba gyaggwayo ate ne bagamba tetwagikola ki tetwagifuna ate ne bafulumya ebbaluwa yaweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eriko ennaku z'omwezi 19 kitegeeza baali bamaze okuverifyinga emikono nga gikola ki
yali nsobye okusinzira ekyo nno kyakulaga nti incompetence. Electoral Commission yagamba nti chairman yagamba nti no yali typing error. Typing error empapula zaali zimuweddeko. Teyakiraba eyo date teyagiraba nti abaana baali bagisobezza. Nti abaana bagisobye. Teyagiraba n'asayininga. Era yagambye ekyo kyo muleme kiremerako nnyo. Kambabuulire olwaleero luno nti akalulu ke tugenda musika muzannyo ng'omuntu bw'asuubira ndikeeka bulijjo. 2026. Anaakayita aka bulijjo ajja kuba akoze ensobi. Nti bw'okatunuulira bw'ogerageranya ne 2021 olowooza nti ate wano we tugenda wazibu nnyo okusinga ate wali bwe twali. 2021 akalulu kaali ku regional level nti bwe watunuuliranga Central ne Eastern mwe mwali obuwagizi bwa National Unity Platform. Olwaleero akalulu ka National Unity Platform obuwagizi buli Uganda yonna. Not on regional levels. Abantu badimandinga change bonna eddoboozi boogera litya limu twagala president mulala ate atali mulala Robert Kyagulanyi ki sentamu okutya kwange ne budde government natyamu kuli kumu ndi ku Robert Kyagulanyi sentamu abantu fetu muzimbi not the government ne government erina gwezimbi owaki waayo which is unfortunate. The government temwa gwetayagaliza buyinza ate abantu gwe basimbyeko amaki amaanyi gaabwe kyekivaamu mukyo nti okulangirira n'okulaba ku mirembe egy'enkomeredde kuyinza okuba okuzibu. It's my prediction nti byabakama ayinza obutafuna mbavu kulangirira anaabawangudde kalulu kano ketugendamu naye ng'ate ajja kulangirira ate ng'alina okulangirira. Era nze ndaba ebitundu nga 6 ku buli 100 byabakama okutudraginga oba okutuzaayo mu kalulu ka 8 akalemerera Ssekkono ate bwe kamulemerera kyavaamu kyali kyava President Museveni kuyingira ttale exactly ku bantu ffe tuli retefu genda mu ttale. That's why nti tugiyita protest vote. Era mbadde njagala kusomera wano ono yagambye nti tugenda kukozesa akalulu kano okulaga obutali bumativu bwaffe eri gavumenti mu ngeri ey'okwekalakaasa okw'emirembe. Okwekalakaasa kuno kwa kutandika saawa eno mwena Robert Kyagulanyi yabadde agamba nti protest vote gyabadde annyonnyola nti mugenda kukozesa akalulu kano okwekalakaasa nga mulaga obutali bumativu mu byonna. Akalulu kano tetwakayingiddemu nga tumanyi nti kagenda kulangirirwa mu mazima na bwenkanya. Twazise kuba babadde bakibabuuza nti bwemuba 2021 kyagaana era mu bennyini ne mugamba nti ono tasobola balangira byabakama era nga bw'oli mu kyogera ate kibakomezzaawo kiki mu kalulu kemumanyi nti tumusobola kawangu ne bwe muba mukawangudde temubasobola balangira. Alina omusajja eyo waffe nga munafu nnyo naye bwe yamalanga okutinkula olutalo ng'abagaba munkwate nga sinnalwana asaba obuyambi nga tannakuba ng'omira etya neemu. Akalulu kano omuntu yandibadde akubuuza nti ogamba gavumenti eno mwandigijjeeko mutya nga tozze mu kalulu ako mwennyini kulaga butali bumativu. Kituleese mu kalulu kano kulaga nsi okitegedde obutali bwenkanya obukalimu already automatically obwatandise dda. Era nsuubira laaleeza His Excellency Bobi Wine 5 zijja kuba zimaze okulaga gavumenti wawe eyimiridde mu kalulu ako ketugendamu okutandika Mande ogenda kulaba ku bbugumu lyakalulu n'okutandika okumanya era wookalabira nti waabaddewo omusango ogumu ogwabadde mu kkooti simanyi oba mukulu Kiddu ogwa Kibalama gwali gwa Kibalama waliwo omwana waffe omu gwe baakwata ne bamwambula uniform ya National Unity Platform era yatuuse okujja mu kkooti nga talina ng'ali mu vest. Omulamuzi yatuuse n'ababuuza nti okwewanisa kuno kulina ku kyakanzi buli omu kwamukanzi era tebamanyi kyeddako. Omulamuzi yayimiriza kkooti for 30 minutes n'abagamba bamwagala oba temwagala mugende munoonye uniform y'omwana ono gye yali mu mugimuddisi.
edakiika 3 simanyi oba mwakigenda. Nalabye muyizi ng'agamba nti Bobi Wine akunamizza nnyo gavumenti era ng'asinziira ku oyo omwana. So kooti yayimiridde paka nga poliisi egenze nenoonya ekyambalo. Bamuddiza ekyambalo kye. Era njagala omuwozesa ng'ali mu kyambalo kye kyeyabaddemu. Era poliisi n'ekinoonya n'ekireeta n'akyambala kooti n'esooka egenda mu maaso. So nsuubira nti laale zinaawerera 5. Kakati netunuulira nga shedi ewenjerabe ya pulezidenti President Museveni agenze mu Nyonyi. Watandikidde. Emunyonyi wakuŋŋaanirawo abantu bameka? Emunyonyi issue eri emu nti Robert Kyagulanyi executive meeting yeri emunyi. Okitegedde? There's a difference between Laale and executive meeting. Agenze meeting. Laale ya President Museveni yemu esitandingira wakati wa bilioni 3 n'okugenda waggulu okugiyimirizaawo. Laale ya Bobi Wine teyeetaaga bukadde 2 okuyimirira kuba tewali ajja ku laale ya Bobi Wine ng'aguliddwa oba ng'atambuziddwa okuva mu kifo ekimu ogenda mu kirala. Eno bajja lwa mukwano eno ne bagulwa buki gugulwa sente zezibaleeta era be bataawadde sente wabawulidde kabuze kate ngumi zinyookerewa ekululu. So generation eno yo yeekuŋŋaanyiza ng'eyagala buki buyinza. So President Museveni okumugamba nti ku balaale nga Kyagulanyi gyakola kiri very very expensive gyali. Nga tubumbabumba ku nsonga eno kitegeeza ki kati kuba kati right now nti mwagala ntebe si kukunamya gavumenti oba kulabisa gavumenti mugenda kikola mutya kati? Akati ekiriwo ku ssaawa eno kanti kunnyonnyole bwenti nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takyanoonya buwagizi. Obuwagizi bwe bukola ki? We buli. Kaakati kye twagala kimu okukyusa obuwagizi bufuuke obuwanguzi. Obuwagizi exactly bufuuke obuwanguzi. Kyekyoka nti namba zino zemulina exactly mwagala kati zive mu namba zifuuke zidde mu boxi zive mu boxi nga buwanguzi. Kyekyoka kisigadde ku President ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tokyali kirala kiyetaaga kusingaawo. Kale webali nnyo webali ddala mwami Kirumira bw'atyo bwategeezezza bw'atyo bwannyonnyodde